yagatuwa Mutebi watulimba watulage jamasasi famire y'omukazi eyafudde mu kanisa ye esitudde enkundi waliwo yafudde ene mebya TikTok omukazi yafa mu kanisa ya mwami Bujingo ne banayi soko okasome omaye wano tetwagala wonjwanjwa nakugamba naluli n'ogamba mba ebyo bya TikTok sabo omukazi yafa katugwe kyakubuzabuza social media tekola kugulira eryo Mutebi teyagatuwa yatuwa galimbo nagwa cover simanya abasasi ne kamuyita ku mugongo simanya atende dobozi nerijja kakati wano ye Bujingo kyabasasuddemu asabye sale nkambwe kuba muri obubi Antegera ko sala ya Bujingo teyajiwulidde ne yagambye nti ogirina Zabuli 35 ebatulemu ne Zabuli 19 ebatulemu ne mbuza Zabuli zino ziri mu kinengane enzinonya ngazigamba ziti omanyi kigudde ku nambemu Zabuli ne mbuza Zabuli zino 35 ne 19 ziri mu ki ulira zinasanzeemu eno Zabuli 35 Zabuli 35 mutano soko gisome ulire kyabaddemu wakana ayi mukama naba wakana nange rwana naba balwana nange kwatenga bona akagabo oyimirira okunyamba era sobola ne fumu ozibire kubo aba abanjiganya ogambe meme yange nti nze bulokozibo bakwatibwe ensonyi baswazibwe abanjiganye abayiganye meme yange bazibwe nyuma beralikirizibwe abateso kunkola obubi babere ng'ebisusunko ebitwalibwe empewo era malayika wa mukama ng'abagoba ekkubo lyabwe libeeremu ekizikiza n'obuseerezi era malayika wa mukama ng'abayigganya kubanga awatali nsonga bankisizza mu bunnya ekyambika kyabwe awatali nsonga basimidde emmeeme yange okuzikirira kumujeko nga talaba n'ekyambika kye yakisa kimwekwate yeye nnyini akigwemu n'okuzikirira abasabira eyo Zabuli emu kati wulire endala bwe yagenze ku ndala ya 19 okumanya Bujingo essala ye naye kati ntabudde naye number 1 neka bakukwe kuyimbako nambemu tosirika ai katonda gwe gwentendereza kubanga akamaka ababi n'akamaka obulimba bakanja samidde bogedde nange olulimi olulimba era banneetolola n'ebigambo eby'okukyawa ne balwana nange awatali nsonga olw'okwagala kwange bafuusa abalabe bange naye nze nsaba era bansasudde bubi olw'obulungi bwange n'okunkyaba olw'okwagala kwange omuseeko omuntu omubi omulabe ayimirirenga ku mukono gwe ogwa ddyo bw'asalirwa omusango afulume nga gumusinze era okusaba kwe kufuuka ekibi ennaku ze zibe entono omulala alye obukulu bwe ennaku ze zibe entono wabeere bawangala mu kuwangaalako abaana be babe nga tebalina kitaabwe ne mukazi we abe namwandu yesala gye yabasindikidde bano abafamile yandagamba abaana be babe momboze basabirizenga banonyenga emmere mu bifo byabwe ebyazika omunyazi ateege byonna bye balina batamanyi banyage emirimu gyabwe anamwogerangako ekisa amubule anasaasira abaana be nga tebalina kitaawe naye abule ezadde lye lizikirizibwe mu mirembe egirijja amannya gaabwe gasangulibwe
Ya musumba yo. Musumba yasaba. Kasongo ye. Mobali nanga. Owa soko somera abantu akawulire. Egulire. Buke dono tabanga yeripa ku musumba agala. Teberipa. Ngakuba kakatugoloza beripa. Labayo. Bagambe batya. Wano tutandise bwe tuti. Family yomugobereza yafidde mu kanisa ye basitudde enkundi. Jibatabuse. Family yomugoberezi agambibwa okufira mu kanisa y'omusumba Aloysius Bugingo esitudde enkundi ng'eyagala okufuna okunyonyola okulambulukufu mu ngeri omuntu waabwe gye yafuddemu omulambo ne gusuulibwa mu ggwanika e Mulago. Irene Nansamba w'emyaka 41 eyali omutuuze ow'Endejje mirimu mu municipality y'e Makindi agambibwa okufira mu kanisa House of Prayers Ministries International esangibwa Makerere Kikoni mu ngeri etannaba kutegeerekeka n'okutuusa olwaleero ng'aba family si bamativu n'engeri ekkanisa gyefuuse kyesirikidde ku nsonga eno. Nansamba yalese abaana 4. Aba family bagamba nti yagenda okusaba mu kanisa ya Bugingo mu kusaba okw'okuyita mu kiro ku Lwokutaano nga November 2024 kyokka baddamu okufuna essimu ng'ebategeeza nti omuntu waabwe nga bwe yafudde naye ne batafuna kunnyonnyola engeri gye yafuddemu basobole okukka emitima. Enfa ya Nansamba yafudde atya? Prosi Nakawunde nga muganda wa Nansamba yagambye nti muganda we yava waka ku ssaawa nga 3 ez'ekiro n'ayolekera kanisa ya House of Prayers Ministries ey'omusumba Aloysius Bugingo e Makerere Kikoni. Awaka yavaawo ayambadde ekitengi ne jaketi ng'akutte n'akasawo ke. Nakawunde n'agamba nti kaalimu Bayibuli ne ssente ezisoba $800. Engeri gye yali omufumbi w'emmere mu katawuni k'Endejje yali agenda kukozesa ssente zino okugula byakozesa mu kirabo kye eky'emmere n'okusasulirako omwana we fiizi eyali agenda okutula P7. Essimu omugenzi yagireka waka engeri obudde gye bwali buzibye era Nakawunde agamba nti ekiro kyonna kyagwako nga tebamuwuliza. Obudde bwe bwakya batandika okwekengera nga balaba takomawo era nga tebalina ngeri gye bamutuukako olw'okuba essimu yali agirese waka. Zawera 7 ez'emisana nga Nansamba takomawo era baba bakyeteekateeka okulaba bwe batandika okumunoonya ne bafuna essimu okuva ku ssomero abaana b'omugenzi gye basomera ng'abategeeza nti Nansamba yali afunye obuzibu. Ab'essomero ekyabayamba okumanya Nakawunde annyonnyola nti kyava kubanga lisiiti z'essomero omugenzi yali yazitereka mu Bayibuli ye era bw'afa abamuli okumpi kwe kukuba ku nnamba z'essomero olwo essomero ne lifuna abooluganda. Eyakuba essimu agamba akola ku kanisa. Nakawunde ayongerako nti ayongera okunyonnyola nti essomero lyabawa ennamba y'omukyala eyalikubira era abafamire ne bamukubira n'abagamba nti akola ku kanisa ng'omusawo agaba obujjanjabi obw'amangu era omuntu waabwe yazirika n'afa ne bamutwala e Mulago mu ggwanika. Nakawunde wakati mu maziga yagambye nti batandika mu nteekateeka z'okufuna omulambo naye ng'omukyala ono ebibuuzo bye bamubuuza tabyanukula bulungi okutuuka bwe yabaviira n'agenda era buli kati tebaddangamu kumuwuliza. Bwe batuuka mu ggwanika Nakawunde agamba nti bwe babategeereza nti omulambo gwa muganda we baguleetera mu ambulance ya House of Prayers Ministries International. Family yasigaze ebibuuzo. Margaret Nakyanzi maama w'omugenzi yagambye nti okuva mu 2015 babadde basabira mu kanisa ya Bugingo ne bawalabe kyokka kyamukubya enkyukwe omwana we okufiira mu kanisa ne batabawo wadde ekiwandiiko ekikubagiza wadde okunnyonnyola kwonna wadde okusindika obubaka mu lumbe. Akasawo ka Nansamba omwali ssente za fiizi ne ze yali agenda okugulamu ebintu
ebyekirabo ky'emmere nako Nakyanza agamba nti tekalabikako ate nga ke kali mu Bayibuli gye baabikula ne basanga mu lisiiti mwe bajja ennamba okubira ab'essomero babatuuse ku famire. Abafamire baasabye wabeewo okunoonyereza ku nfa y'omuntu waabwe kubanga ku kanisa gye bandifunye okuddibwamu ate basazeewo kusirika. Nansamba bamuziika ng'ennaku z'omwezi 4 2024 eka yabwe mu mwezi oguwedde mwezi guno ku luguudo lw'e Masaka. Aboogerera ekkanisa Bujingo abasabidde essaala enkambwe yene essaala gye yonna gitemyetemye dda bayite ttembo sente zibabule bafuye gamumpapula nze nali mayiri biwulire bya TikTok. Nze sigambanga ekintu n'ogamba mbu ate simanyi ki. Bwe tuyimiridde kakati ekkanisa House of Prayer Ministries kyekino kyeriko naye kino kyakuyiga kisakoze kiri mu bantu. Kino kyagudde mu kanisa ono omuntu mugoberezi omukyala maama woono basabidde mu kanisa eno okumala emyaka 9 emyaka 9 omugoberezi yafiiridde mu kanisa ne watabaawo wadde Bujingo ono nawulirako ng'anenya omuntu eyaleeta akakadde kulumbe olumu n'agamba omuntu owaayo oti akakadde kulumbe ono mugoberezi we wadde obubaka obukubagiza wadde obubaka obuziika wadde amabugo wadde okubayambako okujja omulambo mugundi mugwanika. Omulambo gwatuuka gutya Mulago? Gwagendera mu ambulance eya mwami Bujingo ya House of Prayers. Polisi si eno gutwala. Anti Bujingo kati yafuuka atya avuga emirambo gitwalanga e Mulago. Kubogo gwa kubiri. Ne kulali waliwe yakolera wa Jack Chan mu ngeri y'okwo mama Sasi omulambo yagwetwalira nga mukama wa mugamba vuga kati weta irayo kampa abantu kati ebintu ebituufu ku basumba bano sakozi Katonda wagaba ekirabo takijja ku muntu. Simanyi oba abantu banantegeera bulungi nga nkinyonnyola naye abalina okukkiriza bajja kuntegeera. Katonda bwagaba ekirabo takijja ku muntu. Ekirabo Katonda bwakigaba abakigabye era abakiwadde omuntu tekimuvaako obulamu bwe bwonna. Kyova olaba n'abasabaga nti mpa omukisa ogutalina buyinike teguliiko. Kati Katonda wagaba ekirabo kanaddala zino gifts zaawa nti osobola okuwonya osobola okusaba abantu basobola okukkiririzaamu ebirabo ebyo tabijja ku muntu abakikuwadde. Naye tekitegeeza nti omuntu alina ekirabo ekyo tayonoona. Naye ekirabo ekyo bwakiwa omuntu asobola okukimwa tekitegeeza mbu tayonoona. Kati Bujingo ayinza okuba yasabako era ayinza okuba Katonda yamuwaako ekisa ekikuŋŋaanya abantu n'abantu okumukkiririzaamu. Ekirabo ekyo Katonda takitwala mulundi gumu era takikuggyako. Naye bw'oyonoona Katonda akuggyako ekisa kye. Kakati mu kuggyako ekisa kye kyekino kati Bujingo kyaliko. Okuva Teddy bwe yavaayo ebintu nga bitabukatabuka bingi. Katonda wakuggyako ekisa kye kyekino Bujingo kyaliko. Ogenda okwesanga oleese muniga wa kasino nga gweyanjula ku kiruti ndi mufumbo. Ogenda okwesanga abaana bo basudde eri. Ogenda okwesanga mukadde w'ekkanisa amasasi ogeewomye mbu ate simanyi n'enfa tetegeerekese. Ogenda okwesanga bagoberezi bafudde tosobola nakuwa abantu afudde atya. Byonna nno binene. Okitegeera? Kakati olwaleero essaala Bujingo gy'asaba eno eno essaala na zino Zabbuli z'asaba nene essaala gye yabadde asindikira abantu eno essaala tesabibwa muntu. Era kati tukyalina okukwata Bayibuli okuddamu okusomesa Bujingo obupya. Essaala zino zabanga basindikiranga Bayisirayiri naye nga zisabirwa bantu balabe ba Katonda. Si balabe ba muntu. Si balabe ba muntu pasoni tekiri ku level ya muntu ku muntu.
zino essaala zasabirwanga mulabe wa Katonda. Kati omulabe wa Katonda omumanyi bw'abeera nga Firawuna. Farao. Nga ye emundu azolekeza. Kubanga omuntu atukoga nti nze teri Katonda mulanze Katonda yennyini. Zino essaala zaali zaabo. Kakati olw'okuba bugingo Bayibuli kati yatandise gibuukira bubuukizi. Of course takyalina mwoyo wa kulungamya oli agamba nti Bayibuli bagisoma bwe bati. Zino essaala bugingo zasaba tebasabira ku personal ku level ya buntu. Teziba ku personal level. Essaala za bwa Katonda zasindikibwanga bannabbi nga zisabirwa bantu balabe ba Katonda. Kakati abantu abalabe ba Katonda be basabirwanga essaala zino si balabe ba muntu. Kakati bugingo ye bavuma n'abamuvuma sinakindi n'abamugamba ebituufu ye ate basindikira essaala. Bayibuli egamba nti Katonda kwagala era teyina weesomeseza musumba nti onaawalananga kusonyiwa kusaba kulungamya. Ono ye akolima nti emirambo tegigwanga mu famire yammwe nga bwegitagwa mu kyaki yange yala emirambo. Kakati bugingo ekisa kiri Katonda kyeryamuwadde ky'okuŋŋaanya abantu akisigaza naye okwonoona kusigalawo. Kampa abantu ekyawandiikibwa abantu bakakase nti Katonda asigaza waawa amaanyi g'omutta muggyako naye ate omuntu asobola okwonoona. Mu kitabo kya Danyeri kya Danyeri kyakuva waliwo omusajja amuyita Samusoni. Omusajja oyo yazaalibwa muwonge mu maaso ga Katonda naye ng'amaanyi ge gava mu nviiri nga ejjirita akamweno tekayita ku mutwe gwe. Naye yagenda n'ayenda ku mukyala. Omukyala oyo malaaya bamuyitanga Derira. Kati Derira oyo natandika omukemaakema. Mbuulira lwaki alina amaanyi bw'atyo kuba yali atondeddwa okununula Abayisirayiri eri Abafirisuuti. Kakati mu kulwanagana ng'ako omusajja yabeeranga mu lwananda lw'e Gaza. Awo kati we beekubira Isirayiri werwanira ne Palestine nga we balwanira awo. Olwananda olwo olw'e Gaza omukyalo oyo ng'amukemaakema ng'agamba mbuulira bambi Samusoni amaanyi g'amangi gavaawa. Olunaku lumu n'amugamba nti we bansibye emigo egitasibanko kintu kyonna ne bankutuga n'embeera nga kyera ali yebase ne babimukola. So yali alimba. Omukazi n'amugamba nti Abafirisuuti baabo n'ayimuka n'agikutula gyonna era bonna n'abatta. Naye bwe yamukemaakema ennyo nga noono okwonoona kwongeredde ddala kubanga ono gwe yaliko yali malaaya ng'agula mugule Derira. N'amugamba munnaye nazaalibwa ndi muwonge okuva mu lubuto lwa mmange nga ndiko amaanyi g'obwa Katonda. Era nze gw'olaba akamweno tekayita ku mutwe gwange. Bwe bali nsalako enviiri zino ndinafuwa ne mbanga omuntu omulala yenna. Yali yeebase ne bamugwira ne bamusalako enviiri mpola. Baamunywesa n'atamiira. Omukazi olwamuzukusa n'agamba baabo bazze. N'agamba era ndibattanga bulijjo. Kati ye n'essala ya bugingo ng'alowooza ekyatuuka. Yagenda okugirangisa amaanyi g'agenze dda. Samusoni ng'amaanyi g'agenze. Naye baamukwata ne bamusiba ne bamutwala ku kitikkiro we baatuula iringa kkooti. Kye baasooka okukola mujja mu maaso ge. Ne bamusibira ku mpagi. Naye ebbanga lye baamusiba enviiri zaddamu ne zimeraamera. Kyenkugamba nti Katonda tajja kirabo ku muntu kyamuwadde newankubadde aba ayonoonye. Yaddamu n'agamba nti ayi Mukama Katonda mpa amaanyi gange omulundi ogusemba ku lw'amaaso gange abiri. Mpolere eggwanga ku lw'abantu bano abantuusizzaako obulabe buno. Era yakutula empagi ez'ekintu ze baali baliko bagamba mu kufaako yafa n'abantu bangi okusinga ne mu bulamu. Omusajja oyo kyengezako okulaga nti mukwonoona okwo kwonna ng'ayenda ku malaaya. Malaaya Derira yali akola mu bbaala eri. Nga n'omusumba omu we yajja omukyala oba mu kasino oba mu bbaala.
ankulaga Katonda omuntu watandika okwonona kati nkulagawo omusumba yonoona ati kati nkugira mu Bayibuli nga nkusigira ekifaananyi ku musumba nti oli yagenda mu bbala n'asangayo Delila omukazi omwenzi owa musumba yali akolawa gwayina okwonoona okutulaba nga kufaanaganamu era naisakozi okwonoona kuno kuba kufaanaganamu kakati mujinga ne sala gyasindikira abantu emirambo gireme kugwanga mu nyumba zaabwe abaana baabwe babeerenga bamulekwa babeere bannamwandu bakyala baabwe baleme kubaako na bataata kakati essala eno gyasindika egenda tuuka ku ye obusungu bwa Katonda ngenda kubuulira Sakozi ate oba Katonda ngenda kubuulira ebiseera ebisinga obungi Sakozi olanga tolina musango mwene basobola okukuloga ne bitakwata bulungi nnyo omuntu gwe bikwata bibino ngakkiriza nti bamuloga era naye nayagala okukozesa eddogo lirwana na ddogo naye ebizibu nga bituuse ku musumba kiki nti kwe kwonoona okwo okwonoona kuli okugenda ewa Delila ye yali omukyalo omwenzi akola mu bbaala musumba ye yalagawa abaana babakwerabire ezaddere eriyo likyamujjukira ye sala gyasaba eriyo likyamujjukira oba muyitaani eyali alumbye ennyo kabaka walaba ab'oku muzikiti gye bakola nti newankubadde ono seeka yabusoma naye waliwo limits omuntu kwalina okukola nti tookole nga kino fe abasiraamu tukirabye munnaaye osusse wumulamu kakati bano abasumba bakyetwala mu Luganda babayita bakyewaggula anirule be banantagambwako kakati musumba akakodo kano konna kaalimu nejagenda nze kankusigira ekifaananyi ekigazi musumba ono olaba bino ebitandise omutuukako ndabino ebitandise okufuluma musumba ono banga tini nnyo ojja mulabako mu kkooti ng'ayimiridde ojja mulabako mu kkooti ng'ayimiridde era abaayo omuntu eyasonda sente za Pentagon etagisuubira nti eyinza okubaawo ku nsi kuno teriiyo ono kati ebizibu by'ayina n'ebimutuddemu byatandikira ku Richard mukadde wa kkanisa mugoberezi wa chaachi mukadde wa kkanisa dakiika emuntu wa SFC okiwulira omanyi gavumenti omusirikale omusendeze muteekamu mutendeko SFC kubanga y'omu ku basirikale abali ku ddaala erya waggulu mu kutendekebwa wano mu ggwanga oyo omusirikale ali kujja eri kuma Fountain of Honor president okiwulira kakati gwe okumalaga mu ttotyo oba okufiira mu kyaki ebya kyenyeje simanya buvuge n'omulambo simanyi mute byatulaga ennyo nti amasasi gavudde wano kati nga tatulaga nti ono yagudde wano kyogamba South Media kati yavaako nambe mweyo gyokuba tokinga ndaba waliyo enzikisa kyekituufu kyenkubamu batuwa mawulire si bannamawulire anti kyeŋŋamba nti bw'ogamba nti byatandikira eri era kati takyayinza kugaba ssaala nnamu kiri kyakavaawo essaala yonna wayisewo omwaka tegunayita kati no kino bifayiro bikola ki byetuuma watta abantu babiri n'obatwala emulago nga tebalina kunoonyereza kutuufu kubeera tekuliiwo tewali ansa ennuŋŋamu medical report hakuna babiterese byonna biterekebwa ekibiteresa ono kubanga akyalinawo abantu ebibiri bakyayagala no oda ye kyovola takyabuulira njiri okimanye endiga eno yafiiridde wa Bujingo
eyinza okuba bambi yatuuse mu ggulu ng'erowooza Kyagulanyi kyawandiikibwa kiri mu Bayibuli. Kubanga kyabadde awulira katuuti. Ezo baaba. Kakati olwaleero mwami Bujingo ono takyayinza kubuulira njiri ya Bwakatonda eyeeyimiridde. Takyasobola kubuulira njiri ya Bwakatonda eyeeyimiridde. Enjiri alina kukola kintu ekyo kubuulira byabufuzi. Kubanga watawana byabufuzi asibwa. Wayogerera amazima asibwa. Kati ali ku mpingu. Mpingu ezo? Ali ku mpingu. Era nja kubuulira olaba awo House of Prayer Ministries awo bw'aba yagulawo nga kituufu yasasulawo wawe wajja maliriza nga batuttewo. Nkubuuliridde wano oligamba omusajja namukyaza ku pano mpingu ali ku mpingu ate si zino eza Uganda. Waliwo omusajja ono gwe bayita Kalosi wamulako nga bamuleeta mu kooti. Empingu zaali zikutte emikono zikutte amagulu nga asetuka busetusaati oyo si bupingupingu buno ali ku mpingu ezikutte emikono n'amagulu zaaliko takyasobola kubuulira njiri yonna namukyova olaba ne sala zasaba tasoka zinoonyerezaako agigwamu bugwi Kasongo yeyinga ebintu byamutabuse kakati kyova olaba nti n'enjiri ey'amagezi mu kyaki takyasobola gibuulira ate ezo fayiro tezivunda nti alina kubuulira njiri yeesirwaza kyova olaba bw'atuuka ekimuyamba okubeerawo alina kuvuma nnyo buli muntu avuganya gavumenti basobole okumulabira ddala ng'owaabwe asobole okukendeeza kaliro kangi era abatulaba n'abatuwuliriza eyo Bujingo wavumanga Bobi Wine oba n'owulira nga ayisizaamu bafuutu soja eggaali oba abopozisoni yonna oba omuntu yenna ali ku mazima tomunenyanga nnyo kubanga kati ekimubeezawo alina kwesirwaza. Akaliro kangi akaliro ko kalaka kamaanyi ekyo ebifayiro ebyo webiti ebyo Gundi yafiiridde wano simanyi bamukoze akaliro kangi bashulye kakati kasita owulira Gundi yafiiridde wano ekintu kimu omuntu okufiira mu kifo kyo oba ofunye ekikolobero kyotalabanga nako naddala ng'olinamu kulinnya naddala ng'osobola okufulumya eddoboozi abantu ne baliwulira naddala kati kitegeeza ogenda kufulumya eddoboozi erya gavumenti byebibasumbuwa kakati olwaleero nga gavumenti enoonya we yeekwata kuba kati njagala otunuulire bwegenda ku lisiti ogende ng'onoonya mpolampola abantu abaali bafiiridde waka w'abantu kati abantu abo gwegenda ng'obanoonya ogambe nti gundi obuuze bawagira ki kati anti banoonye ggwe era wona abalaba ojja ssanga ng'oli agamba ffe tuli bamuhozi mutugambayo ki kuba wakakkanira akaliro okiwulira buli wagamba nti mpagira Bobi Wine nga bagamba fayiro ekomewo Kalamagi iko wapi banoonye sakozi banoonye ojja balaba bonna kila muntu oba omuntu yakutuka oba yagwa n'afa naye nga yafiira wuwo oyina obeera ku kido kuba kyekikukakkanya kyokka buli olugira ne bagamba naddala ng'olina ebyokufiirwa olina mu kulinnya buli olugira ne bagamba nti nga baga gwe fayiro ogenda okuwulira nti bagenze fayiro mulamuzi agiyise ate bakakolereza mu mawulire era amawulire gekatandika New Vision omuto omunene tebafuna bwenkanya nga bagamba wowe kyova olaba kati Pastor Bujingo takyasobola kubuulira njiri muntu yonna eteredde. Pastor Bujingo ava yayogera ku mwanyi kati owulira wano webagambye esitudde enkundi famire yafiiriddwako omuntu wayo esitudde enkundi amawulire gakakuma kati bwe gakakuma oba olina okujjayo kubanga
mukufa okutuufu Sakozi Salt yali badde yatuwadde dda nti banaye omugoberezi waffe atuuse wano naye agudde akoze bwati era musumba abantu be bazze tugenze Mulago poliisi ezze ekitegeera kubanga wali badde okufa okulambulukufu wabeerawo ebintu ebikolebwa ebiteredde so ambulance ya Bugingo yeguleese Mulago tebaziise kati endowooza abafamire kyekibaluma sinaguleeta Mulago gusula Mulago bagututte sebagusuddeyo jasi bano abamawulire bapiseemu bupisi anti ono yakuba essimu yabagamba musawo abo obujjanjabi obusookerwako first aid House of Prayer Ministries tebaddanga muwuliza era yabanyonyola nti bamwagala omulambo gwammwe mugusange Mulago era bagusangayo naye ekinaana ekinaana tekirabikangako omuntu eyagwa mu kyaki kati ekinaana kyali mukasawo omwali bayibuli mwe bajja lisiiti kati abatulaba n'abatuwuliriza munyonyola abantu eno kyaki kikaki ekinaana ekyo anti munyonyola abantu nze Sakozi nerabirako ko esimu yange ku hoteri emu naye nenkakasa nti wenzikoze eki bwe ntuuka munyonyo ne ngamba esimu yange omusajja gwe naye kiraka yeri agenda dda ku hoteri nangamba totawaana ojja gisangawo woogirese enkya nagisangawo ku reception nga weeri so namba emu ekiwulira namba emu ondaga nti omusumba ali mumatidde nnyo bino bifayiro nnyo nkugambye Bugingo lwakuba abantu tebalaba kya kuno kuba kuyita kwegumya ate engeri gye kiri nti omuntu bw'abanga ayina ebintu byabalabala ayina okwegumyagumya kakati mwami Bugingo kyakola ayina kwegumya kuba era kyakola kuba kuno okwegumya kwaliko kwe kujja wano n'azina kasongo yeeye okuzina kasongo yeeye yeegumya bwegumya nkugambye okuzina kasongo yeeye yeegumya bwegumya Bugingo wabanga ayina ebizibu totawananga okubuuza linda njiriye omukazi waba yayombye naye gwe era linda njiri kasi otandika okuwulira n'olaba omukazi n'omwasa n'omuteeka mu seneta kuzaalira ng'omanya aba talina gwagamba aba agamba makula yennyini kasongo yeeye sebo libassanyu aba ayimbamu anti nze nkugambye kyonna kyakola bakiyita kwegumya yeegumya kwegumya Bugingo embeera gy'alimu esanyusa musezi yekka kuba omusezi yasanyukira omuntu ali obubi n'agamba nti tugenda kulya nnyama senga afa kati embeera Bugingo gy'alimu esanyusa musezi naye bwe kiba nti mazima odira otya essaala n'ogisindikira abantu gw'omusumba kati gw'ofune kusaasirwa ki tuveeyo eyo kati abafamire baagala ki abafamire baagala bwenkanya ku muntu waabwe gwawulidde baagala kibwenkanya yafa atya yafiirawa era waba yafanga mugoberezi wammwe kikye mukozeewo mbuuza batuwaddeyo ku bubaka obukubagiza kuba Bugingo kindaze ate Bugingo n'omutima gwalina omubi kati nkitegedde tegumanyi gwa Bobi Wine gwe yali agamba mbu wa mutima mubi anti Bugingo asiiba atenda Bobi Wine omutima omubi ne bwe yaleeta miliyoni n'agamba oleeta otya miliyoni pulezidenti w'ekibiina omulamba naye nange nali ndi awo nga te naye agireese alina awo amabugo ge yagenda ku lumba balwalirwani abadde mumanyifu lwa mirundi munywanyiwe yawaayo miliyoni egyo House of Prayer Ministries miliyoni egyo ate nga yatugano giwaayo kakati ono yabadde na mugoberezi we teyawaddeyo wadde kyekiraga nti abantu abali mu kyaki ya Bugingo bwe mbate mwava mu ndiga kati mulina kye mugenda okufuuka anti lwaki bw'oba omugoberezi bw'ofa omusumba gy'osabidde emyaka 9 nga tayinza kuweereza obubaka obukubagiza ng'ofiiridde na mu kyaki kati gwe tabeereza omugoberezi omulala n'afa nga tafiiridde na ku kyaki
Omusumba ali kulaba abatulaba n'abatuwuliriza tuli wano ku Kevin Gardens ewa mukwano gwange tukuba mu Kibozi osobola osalako n'oyitawoko waweweevu nnyo bagazi ne balina ka environment no bibeerayo ekyanja akawewo kalungi Salama Road tosoba bisanga ne munyonyo bibaayo ne munyonyo bibaayo just mutyayo buti kutumideko ajate Massachusetts yangamba agenda gula emmeeza naye emmeeza yajagala kumpi ne wa Gladys ajagala ne Gladys awo front tewali buzibu omungereza omusembezeko ne ajati Fatuma Chimbo wankutumiddeko nnyo bano be munyonyo baneiba bano be munyonyo ku Baki Road awo akutumiddeko nnyo ajati Fatuma Chimbo agamba ki tayira buzibu ana tabu ne kati ali London ali mukuumulako okay alright Kim kutumideko Boston kiri kitya Kim chali wange